batamidde dda bagenda maaso ebintu bye baliko kwegamba kutamiira kubwa zipate z'abavubuka kati kagenda okuva eri okuzza balance waliwo yatudde wano wawula mpulira nkubiddwa wakati ato kiki kyokoze gwe kwana gwe naye ate otaddeko kooti kyeyo nange nfunirayo ekooti gwe kumbe the pill mpeke omanyi wala gyona ayinza okuwamba omutwe wala gyayinza okunyweza n'enjaga naye mwembeera emitawaana bwe gijja yakuba enduulu mu mudomo ne bamutemu nyamaza akubiddwa omutemu n'atuula wali tapapa ye lwaki apapa ani amugoba abantu abasinga boogera omutemu ono naye teri yali amulabe w'omusinkanira kuba kufa kuteka teepu kuba alabika wedde bamulikodinze baagala basasanya akatambi soko zuminge wano olengedde wakojoye mu ngoye akojoye atidde kumba omutemu owaddala omutemu bagenda maaso ne fujjo emabega waabwe gye batatunudde balikodinga bamukozeeko effujjo baagala genda kwewaana batunga mu kabina ono ne batunga mu ddomo firimu yino bamukudde akalevu omutemu abalumbye olaba tokolanga ebintu okuyeyereza omutemu babano bayeyereza omwe ne bamugwe bamuvudde anakule omusajja yamutungatunga timu yonna n'amumalirako etimu okukiriza wadde okuba enduulu nsonyiwa waliwo adduka kiwalazima yatomera mutu paka mukataba ate omutwe mwagugunze oyo aba takyassa Sheriff alira uzamugulewo Sheriff nze mbagamba agudde mbuzibu nkubidde ky'omutwe mpira gunuma kulabe kutunge kundi nkutunge nze gulabe onkubye omutwe ndabadde nakulesedde owulira laba omutemu ledekira te control ebumba abuyi omwana n'amubuukira gwe mwana gwe kati ate otandise okwagala abebweru n'okusinga nze kitaawo nali nkukanyuze nondaba n'akakukanyuga wakasirikira eyo omwana atayagala mize gy'ataata we atugwa Sheriff ayingidde firimu egenda maaso